Check balamuseza mwenda bakatwegattako amannya yenze Farouk wano wendi ndi n'omukulu lawyer Muwada Nku Nyingi. Omukulu ono yavuddeyo olunaku lwajjo bwe namaze oleeta mabirizi nannyonnyola n'agamba nti ebitabo bya Honorable Kyagulanyi bibulamu. Kunyingi n'agamba nedda ssebo twagala ebya muzeeyi ate nammwe ku social media ne muŋŋamba nti n'ebya muzeeyi bikole ki biveeyo. Omukulu ono yavuddeyo n'asaba empapula z'omukulembeze tuzirabeko. So muleese wano tunyumye ku mboozi eno lwaki yavuddeyo, kyekigenda mu maaso, balina bye bayisaawo ne mabirizi, kyekigenda mu maaso. Mukama wange nkulamusiza. Amina sebo. Amanya nze Muwada Nku Nyingi. Mpozi okutereezaamu si kituufu nti twanukula muntu yenna oba nyanukula muntu yenna, era si kituufu nti twanukula mabirizi nga bw'oyanjudde. Sinalaba bibye byasaba, sinaba kwegendereza nnyo ensonga ezize, naye nga Munnayuganda naye alina eddembe lye. Wabula nze nsobola kwogerera okusaba okwange okuli specific kwe nakoze nga Munnayuganda Ugandan, nakukoze nga lawyer mutendeke, ate era nakukoze nga registered voter oba eyewandiisa ng'omulonzi mu ggwanga Uganda. Ate nze nayise miwaatwa gy'amateeka n'okulwanirira enfuga y'amateeka ne rule of law. Ate nentuukiriza byonna ebisaanyizo ebirambikibwa mu mateeka n'ekiruubirirwa ekyokugezaako okwekkaanya n'okwewala okuteebereza. So si kwanukula muntu yenna, okusaba kwange kwetongodde, ate kulambulukufu ekimala nawandiikidde akakiiko k'ebyokulonda. Nga tunagenda yeeyo mbadde nsaba abantu abatulaba batakumanyi bakutegeere. Muwada yasomerawa, Muwada akola mirimu ki, Muwada awangalirawa, Muwada akolerawo emirimu ki? Nze ndi Munnayuganda, natendekebwa nga lawyer, ate sikozesa bukozesa kigambo kya lawyer eky'oluzungu. I'm an advocate. I'm an advocate of courts of judicature. Era ndi ku Royal of Advocates mu ggwanga lya Uganda. Ndi member wa Uganda Law Society, ndi member wa East African Law Society. Nina degree mateeka okuva e Makerere University, nina postgraduate mateeka okuva ku LDC, nina masters mateeka, ate nasoma senior 4 ne senior 6 mu ggwanga lya Uganda. Ndi mulonzi nondera Lusanja mu constituency y'e Kyaddondo, ate ng'era ndi mukozi ng'abantu abalala. Nze emirimu gyange ndi puliida. Omulundi guno saakiikiridde muntu mulala, nasabye nga nze. Bino tewabikoze nga oba ku lwa kampani yo, wabikoze nga gwe kino nga nze, because bwe ntendekebwa nga lawyer, nina obuvunaanyizibwa okutunuulira enfuga ey'amateeka. Kati enfuga ey'amateeka erimu obutundu bungi obw'olina okwetegereza. So buli kaseera bw'osoma ebyafaayo by'eggwanga Uganda, eggwanga Uganda liyise mu constitutional orders oba enkyukakyuka y'amateeka ey'emirundi egy'enjawulo, naye wakati waayo waaliwo olutalo olwakulemberwa Mwami Museveni. Mwami Museveni bw'ayingira mu nsiko tubisomako mu byafaayo, era naye takyegaana, n'awamba obukulembeze bw'eggwanga n'amaanyi, n'ajjawo constitution ezaaliwo. Ffe mateeka twatusoma constitutional law, waliwo okukyuka kwa constitutional order, n'ayingira mu kaseera we yayisizanga ebiragiro oba decrees, nga olagira bulagizi ekirina okugenda okukolebwa mu ggwanga, olwo obuyinza nga abweddiza. Naye wansi w'obukulembeze bweraawo, kati gwatuuka omwaka 1995 ne bagamba bannansi muveeyo mwerondemu abakiise mu bitundu byammwe,
bajje mu constituency assembly bateese ku nkola ki gye baagala bafugibwemu. Bannansi ne bayisa ssemateeka w'eggwanga owa 1995 kati jjukira ono bamuyisa era nga Mwai Museveni yakyaliko nga pulezidenti nga yawamba buki buwambi. Kati etteeka eryo lye bayisa oba ssemateeka gwe bayisa wansi we ne bakolerawo amateeka amalala nga tulina Presidential Elections Act, etteeka erifuga okulonda kw'abapulezidenti. So etteeka eryo nga bw'olisomedde wamu ne ssemateeka n'amateeka amalala ne bateekawo ebisaanyizo n'obukwakkulizo nti pulezidenti w'eggwanga alina okuba nga alina siniya ey'omukaaga oba obutendeke obugyefaanaanyiriza. Okubwefaanaanyiriza si gwe okisalawo, olina okugenda mu bitongole nga National Council for Higher Education n'ebitongole ebirala ne bagirisiivinga ne babikwetinga ne babifaanaganya, olwo n'oba nga bakulangiridde nti bye wasoma byenkanankana ne siniya ey'omukaaga. Kati so si kirowoozo noganze si byakwewa nga luli bwe yafugiranga ng'akozesa degrees. Kati wano ssemateeka wamala okuyita, ssemateeka yayita nga takola ku ffeffekka bannansi ne ku Mwai Museveni n'abalala bonna. Kati ssemateeka oyo yateekawo ebisaanyizo by'ebyobukulembeze naye ate obuzibu obubaddewo nti akakiiko k'ebyokulonda okuva olwo ng'era Mwai Museveni yakola ki yakalonda. Kati jjo juuzi sekuritale waako n'abalala ne balekulira nga ate baakamala okuteeka akalulu ka 2016 ebibuuzo bingi ne bitaliko okweyongera. Jjo juuzi twa Mwai Museveni ng'ali ku kkanisa emu banoonya deeti ye ey'obuzaale. Jjo juuzi twalira mu TV ne ku bifaananyi ebyenjawulo abagamba bazudde yazaalibwa ddi. Kati ebyo byonna ddembe lye. Kati nga nze munnansi atunuulira enkyukakyuka mu constitutional order ninawo ekibuuzo tukyali mbuwambe buli bwe waliwo before ssemateeka oba twabuvaamu ekisobola okuvaayo kuba nti Uganda ebadde etegeka akalulu okulonda kwa bannayuganda. Kati okulonda okwo buli muntu ayingiramu nga candidate. Abaffe Mwai Museveni yakuyingiramu nga candidate oba yajjala kiragiro orders from nga bwe yaziragiranga. Kati nze ndina okusuubira nti yayingiramu nga candidate kuba waaliwo etteeka erifuga akakiiko kaki k'ebyokulonda. Etteeka eryo ligamba nti akakiiko k'ebyokulonda kalina okusunsula buli munnayuganda bw'aba nga ayingiddewo, buli munnayuganda kalina okumusunsula. Ate wadde Mwami Museveni bamunominatinga nga Yoweri Kaguta Museveni nga ekibiina kya NRM kye kyamunominatinga, naye etteeka ligamba alina okuwaayo ebiwandiiko nga bibye ng'omuntu. Kati ebyo tebabisaba kibiina kye, babisaba ye ng'omuntu. Kati gye babiwaddeyo mu kakiiko k'ebyokulonda tulina etteeka lye bayita Access to Information Act. Etteeka eryo ligamba nti omuntu yenna bw'awaayo ebiwandiiko mu kitongole kyonna buli biwandiiko ebiri mu kitongole ekya gavumenti bibeera public, osobola obituukako obisaba. Kati nze okwemulugunya kwenna nga saagala kuteebereza. Lwaki mpayiriza omusajja ng'ayinza okuba yasoma? Lwaki mbuuza omusajja ng'ayinza oba teyasoma? Kaakati etteeka liŋŋamba nti bwe mbalina kyenoonya nze nkinoonye nga nnoonya ku biwandiiko ebyo. Era bino ebiwandiiko saabisabye Mwai Museveni, wabula olw'okuba nti ali mu ntebe y'abakulembeze bw'eggwanga alina gye yabiteeka mu ofiisi eri public. Kati public office neŋŋamba etteeka liŋŋamba kusaba biwandiiko biri mu public office. Neŋŋamba wansi w'etteeka eryo liŋŋamba sasula, nensasula fees ezeetaagisa wansi waki w'etteeka. Oba kisinza ku kyoyagala nensasulayo mu banka mu banka nga nfunye assessment ya URA. Ekyokubiri etteeka liŋŋamba nzijuze foomu nnyonnyole kyenjagala ninabawo ye mbisaba. Neŋŋamba nsabya Electoral Commission nze nsaba academic documents of Yoweri Kaguta Museveni. Ne bambuuza fayiro oba ogijjukira gyogere efoomu bwe ŋŋamba. Neŋŋamba nti yabisubmittinga. They were submitted by Yoweri Kaguta Museveni for nomination as a presidential candidate in 2016 Uganda presidential elections. Biki byensaba nembinyonyola njagala bya UCE, USCE, ebya senior 4, senior y'omukaaga ne degree oba equivalent wabanga yasoma ebyefaananyiriza. Era njagala copy emu baginkolere, copy just emwe gye nkola ki gye nasabye. Kakati nze okusinza ku tteeka lirambika era nenjiteekako foomu nengiteekako kati nembinyonyola bulungi nembiteeka mu bbaluwa
ebbaluwa nenjiwandikira sekretary w'akakiiko k'ebyokulonda kubanga ye custodian waki bwe njituukayo ne baŋŋamba ngikwase bannamateeka b'akakiiko ne ngibakwasa ne bareceivinga ng'ennaku z'omwezi 24 ogw'omunaana 22 ne bagamba gitwale mu security yaffe registry mweva n'etambula officially ne ngitwala mu registry yaabwe ne bareceivinga copy yaabwe ne bampa eyaabwe ng'ennaku z'omwezi 24 ogw'omunaana 22 kati nze bino bye nakoze nayitidde wansi w'amateeka nga ne gye nsaba eri mu mateeka sisumbye mwami Museveni asigaleyo era kitula oba mu state house ze nasabye biwandiiko bye yateekayo eno mu babiina bampeeko kopi tebampa byabwe bampeeko buwi kopi yensonga lwaki nagisasulidde emisolo gyayo sibisaba busabi ate ekyokubiri nabo tebanyamba okubimpa balina awo baba batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe wansi w'amateeka so bino tebyefaanyiriza muntu mulala yenna bwe mala obifuna nabagambye nze saagala kuteebereza bwe mala obifuna nja kufominga informed opinion ndabe nzizaako ki oba kubayozayoza bwebanga biri okke sibina mutawaana webanga mulimu ensonga yonna era nja tunulira amateeka ngambe kati wano mu mateeka bukola otya okubanga otaasa enfuga ey'amateeka kati ate bwebanga gyebiri kuba ono bamunominatinga dda sirabawo olusozi kubanze akakiiko k'ebyokulonda sirimu kasaba magezi ga bizungirizi rocket science mbasaba jasi kunkolera photocopy mwami bya mukama afuna obudde obugenda ku TV n'ayogera ensonga ez'enjawulo ezitamutumwa mu mateeka bino bye musabye byo biri mu tteeka nti bwe baba kusabye ng'olina public document bimukakatako okukola ki okubimpa kuba nakoti nze amateeka nagabalaze access to information act eriteeka kakati ya 25 ne access to information regulations za 2011 kakati enyo request form entongole n'abatajuza form nga zino baba webiwandiiko n'abatagoberera amateeka bwe bati baba webiwandiiko ate nalabye mu mawulire obedde emikulu gyabwe nga mulaba nti abalala abasaba nga balina bebeebuuzaako babawa nze asabye ku mwami Museveni Yoweri Kaguta nange era nsabye ku munnayuganda ku biwandiiko ebiriyo ate nga yabiwaayo nga ayagala kuminaminatinga fayiro ebeerayo kakati mba mu mateeka si banamutawaana gwonna buno si bukyayi si byabufuzi si mpalana si butaagaliza wabula kugamba nti ffenna tukwatire wamu tutaase ssemateeka ate ssemateeka ono bwe yakka takola ku nze takola ku ggwe akola ku ffenna atwenkanyakanya wansi w'amateeka kubanga buli kalulu nga walaba kano akajja era addayo obuto ne bamunominatinga bupya independently era agenda nga muntu sitagenda nga president agenda nga gobagala kuminominatinga kalulu akajja so bino bye nasabye kyensuubirwamu nga nze lawyer kyensuubirwamu nga munnayuganda obutamenya amateeka n'okuziiza obumenyi bw'amateeka kakati mwami Muwada kyenjagala otusooka otegeera singa kizuulibwa nti omukulu empapula ze teziwera ki ekiba kiddako ng'amaze otukalakata emyaka 3 bulijjo ali mu buyinza nze saagala kwegatako kuteebereza kubanga nkyasaba biwandiiko sisobola kukubulira birimu na bitaliimu ate bwenzira mu kuteebereza ate mba nasabye byaki kati njagala okusuubira nti gyebiri era abirina singa nasanga nga mulimu ekisatuukiridde era amateeka ganyinyonyola etteeka linyonyola kusinzira ku kyemba nzudde kati simanyi kyengenda kukola ki kuzuula bwabanga abirina obukosi tewali mutawaana era kyetusabirira abenga abikola ki abenga abirina naye waba tabiina kati kati kitegeeza nti omuntu wabanga tatuukiridde ng'ali ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga akukaba katyabaga naddala ku rule of law ne constitutionalism kubanga bino si byanneyagalire abantu omuntu ne waba akoze ebirungi ng'abikoledde eggwanga oyo bamuwa mudaali oyo bamutenda bamuwa mudaali bayinza bweba university negamba nti gwokoze bingi bakuwa honorary degree bino zino basaba akikyo si bino bino si electoral commission wabula etteeka lirikwayalinga byaddala olina kubanga olina wasomera ebituufu si bino nti bakusiima nti oyogera oluzungu tokusiimye olina ebyo si bye tuliko ebyo jasi bitiibwa obanga yambadde omudaali obanga yambadde omudaali kuba mu Uganda mulimu abantu abakoze ebintu ebyekyewuunyo abalala bayimbi abalala bazanyi bamizannyo abalala ki wabone yakawangula okudduka kati ne bamuwa omudaali gwe tosobola gukwanoga guno omudaali mu nesimbi okuba president no tukusaba pepa wasoma senior 4 senior 6 ge mateeka ikakola ki yagamba kati mwami Museveni ayinza oba alina byakoze ng'ebimu byetaga nga tusobola musima na mudaali ne oba president bo tubumuwa na biwandiiko era alina okubanga abuliko lwa biwandiiko mwami Muwada
etteeka lino because amini yatukwatamu nga teyasoma etteeka lino lyatandika ddi okugira nga Mwami Museveni yazze Abannayuganda kye baagala otegeera oba limukwata ng'amaze already ali mu kintu terimukwata. Ssemateeka wa Uganda owa 1995 yayita era mu mwaka 1995 azaalongoosebwa. Ffe tutunuulira kuva 1995 paka olwaleero obululu obutegekebwa n'ennongoosereza ezibadde zijja zikola ki zikolebwa ezimu ennongoosereza bakazikola endala zikoze eki zibaddewo. So ffe tukubamu ttooki okusinziira ku zaaliwo 2016 kyebola basaasabye bingi ebyemabega. Ekyokubiri nkugambye nti entandikwa yajja afuga bufuzi ng'era akozesa ze bayita dikuli ng'awambye eyo yali mbeera ndala. Era wabula eno gye njogerako constitutional order etandika nga bamaze okupromulgatinga oba okuyisa ssemateeka wa 1995. So tutunulira wano ne bwe tutuuse. Ekyokubiri obuzzi bw'emisango n'okumenya amateeka tebiriiko nti obikoledde ebbanga ki oba wabitandise ddi wetukwatira ffe wetukola ki wetutandikira era tutunira amateeka nga bwe gali akaseera ako. Munnayuganda yeebuuza why this time nga tetulimu eno time mbi ali busy tuli kunoonya kalulu ono ali eno ali busy ono ataasa coronavirus ono ali eno lwaki this time temulina bye mwagala oyisaawo. Okulwanyirira ssemateeka tekiriiko budde ki buli budde tubwetaaga obukozesa tulwanyirira enfuga ey'amateeka. Gwe w'amawulire weetaaga eddembe ery'amawulire. Omulimi yeetaaga okubanga buli muntu abantu ababulijjo beetaaga eddembe lyabwe baleme kkubibwa nga abeera oddiyo baani. Pulezidenti abeera n'obuyinza bungi, yabeera commander in chief of armed forces, yabeera fountain of honor, nti waliwo obuyinza bwaweebwa ate naye alina bukozesa ng'agoberera amateeka. Naye amateeka atasobola gagoberera nga tamanyi gasoma. Asobola okubeera n'abawabuzi be yeerondedde nga tebabimanyi nga si bye baliko. Kati oyuli abadivise abasinga nga buli omu yamanyi gy'avudde. Kati bayinza kati nga bajja bagamba kyo olina okuba nga osobola okusunsula. So olaba ne president badivise abatandise okulonda nabo nawe olaba ng'era mutuufu basobola okwadvisinga ebintu ebimu nga yetaaga president amanyi okwetegerera, amanyi okwesomera, amanyi okukola ki. Kati effeteeka lyatugamba oyo president bw'ati alina okuba nga alina siniya ey'omukaaga. Kati tutunulira bino bisaanyizo ogenda okubanja omuntu ng'omanyi g'obanja era abikola ki alina obutu bituukiridde. Ekyokubiri okuteeka mu maaso obuvunaanyizibwa bwe alina okuba nga agoberera ssemateeka. Buli olaba nga ssemateeka atandise okuviibwako olina okuba mu ttooki abafa yamuvaako amutegeera ye asobola okumanya etteeka erimufuga era alina kukola ki y'obuyinza bwe bukomawa. So okusinga okukolima nga bannansi tulina kukozesa nkola ey'amateeka tuveeyo twennyonnyole tuzuule ekituufu n'okutereeza entambuza y'emirimu. So teri kaseera kakyamu, teri kaseera katuufu, buli kaseera buli ddakiika yeetaagisa okuba nga wabaayo bannansi abavaayo okulwanyirira rule of law. Ate ssemateeka obuyinza abuteeka ku bannayuganda, tabutuma muntu yenna mulala yenna. Gwe nange na buli munnansi ali eyo alina obuyinza buno n'obuvunaanyizibwa buno okulwanyirira enfuga ey'amateeka. Wonna wootegeredde omutawaana oyingirirawo. So tewali kaseera katuufu na kaseera kakya. Ekitiibwa kyalina nkimuteereddemu nti minisita neweetaagisa okuba president muyise president, weetaaga okumuyita candidate muyise candidate. Era siwakanya nti president wa Uganda aliko, wabula byensaba era biri wansi waki w'amateeka nga birambike bulungi, si comparison, si kugeraageranya. Era sina kye neefaanaanyiriza. Example zenkuwadde n'emitendera gye nayiseemu gye girambikibwa mu mateeka. Etteeka lino ne constitution na byonna byayita Mwai Museveni ye president, nga ne mu parliament ya 2011 eri 2005 nga ne mu parliament yasingamu ababaka abangi. So tebaaliisa kukola ku bannansi sekinnoomu, lyayita kukola ku buli munnansi. So sigeraageranya buli munnansi wa ddembe y'okulondayo ye gwayagala okubuuza ebiwandiiko bye. Nze mbuuziza bya candidate Yoweri Kaguta Museveni mu 2016. Omulala ye wa ddembe okubuuza ku balala. Etteeka liri open, Uganda eri open, buli munnansi wa ddembe okuyita okukwata ekkubo lyakutte nga not necessarily ntufaanaganye oba tukompeyaring oba okuba comparinze. Ye bandowooza ya buli muntu nga bw'aba akirabye. Nze bino bye njagala bye bino, ate gwabye saagala kuteebereza nti abiina oba tabiina, wabula nkugambye nze nsuubira gyebiri kubanga etteeka ligamba bw'aba gyali nga yabiwaayo gyebiri. Saagala kuvunula bye sinaba kufuna, njagala mala bifuna mbivunule. Wabula nkuwadde ebyafaayo nti yava mu nsiko naye takyegaana, yawamba buwambi naye takyegaana, negamba ayina ne badvisor nga beseesiga essaawa eno nga tebalina
ngoboli abayinza obutamu ngoboli no basobola okuba n'ebirowoozo naye nga president alina okuba ne capacity ebisunsula buli muntu asobola okuba n'ekirowoozo ekirungi n'ekibi naye president olwaki bamuteekako ye ebisaanyizo alina okusunsula waddemu okulonda abadivaiza mbalimi mbalunzi mbaleekanyi mbayimbi mbaddusi mb'emizannyo buli sekita yonna naye ate ye alina obisunsula kyova olaba nti ye alina okuba ne qualification zino kakati bwe mba nnwanyira enfuga nze sigera kuba tooki mbaani abamuwabula nkuba tooki muwani gwe bakola ki gwe bawabula kati yembeera mwe tukola ki mwe tuwangalira naye nga omutima gwe tukozesa gwa nkola ey'amateeka n'oyita mbisaanyizo bino byonna saawandiikidde ye era saagala musumbwa mirimu gye nawandiikidde kakiko ka byakulonda kampe ku copies zino wenjagala okutandikira nga mazo bitundamu era saagala muteeberezaako wabula nkubye tooki mbyembadde mpulira n'ebibaddewo sekutale w'akakiiko baamugobye okusinza mu ŋŋambo naye ate bo bagamba mu kakiiko ndi yalekulidde ebyo byonna biba bya bibuuzo era nabyo bibaddewo kati nabyo byonna bibaddewo ki kati abantu eggwanga liri mu kusoomozebwa essaawa eno mu nsonga z'eddembe ly'obuntu biriwo kati ebyajjo so buli kaseera ssemateeka w'eggwanga tulina omulwanyirira nze sisobola kuwagira munnansi yenna amenya ssemateeka oba amenya amateeka oba akola ekikolwa kyonna ekiri wabweru w'amateeka ffe tetusobola ye yagenda n'alwana mu nsiko okulwanyirira enfuga y'amateeka bwe ndowooza era bwe yagenda mu ntebe n'afugako kye yafuga n'akkiriza ne bakola ssemateeka ono nga waali kati omuntu yakola ssemateeka nga waali tasobola kumenyebwa nga nze nsabye ebintu bye baateekamu n'ayisa n'etteeka tubisabe neekozesa etteeka eryo ne mbisaba teryayita nti nina kusaba by'abalala nsobola okusaba ku buli public leader yenna ne mwami Yoweri Kaguta Museveni ebintu bino byonna biri mu mateeka sebyefaaniriza muntu mulala yenna era n'ebyensabye byono candidate n'emitenda y'empitiddemu ngirambise kyendowooza n'akakiiko k'ebyokulonda sikasabye kunnyamba wabula buvunaanyizibwa bwako mu mateeka nga public office nga public department okumpa information eno wansi wa access to information act ne access to information regulations ate kana bakaswadde kubanga abalala bakasaba ne babawa nze nange byensabye kiba ki ekinyimisa nawe mbadde okubuuliza nti waliwo etteeka erigaana okunoonyereza ku mukulembeze ali mu buyinza mwabamanya by'amateeka etteeka amateeka gaffe malambulu kufuga gaba buli muntu yenkanankana mu maaso g'amateeka otherwise tewali teeka ligamba nti olwokuba obaako bogera ku nomination towayo biwandiiko nze gemmanyi eyenzivunywa sikikola ki sigimanyire era newanaba ayagadde okwesimbawo mwaka 2021 alina okuzaayo era alina okugenda naswala ki ne kati nze mbuuli nze ololo yange endala n'ey'obukiiko bulala n'interest z'endala so teri kigamba nti ono mumanyi nnyo si buli gwosanga ku ssomero nti abeera musomesa abamu baba bafumbi abalala basikaali abalala bakiriina abalala babazi ba bitabo si buli gwosanga so buli tetukozesa maaso amateeka gakozesa bujulizi era nange mpitidde mu kkubo lya bujulizi si kuteebereza si kuwaayiriza wabula bujulizi that's why gambye nze nsuubira nti bajja kubimpa era ngenda kulemerako nga nkozesa amakubo ag'amateeka okubanga mbifuna lwansonga waliwo ensonga z'okwekenne what next ku bino byonna ebiriwo bunambiro nsuubira electoral commission terina kyesobola kwekwasa obudde nti siraba kibalwisa kubanga okufotokopinga photocopinzi ku file obuwandiiko kibetagisa wiiki oba mwezi photocopy ekola second wechu ate nga akakiiko k'ebyokulonda bilioni ze bakakowa ebimu bye balina bya mulembe abantu abagenda oprinting obululu eggwanga ddamba bayinza olema okufotocopinga yakapapula nga ate nkasasulidde ntisoboka naawe kuna deadline yaddi balina bikudi nze ngenda bibanja ekasana konna wiiki eno kuba olwaliro mbali njagala okuddayo ne munkyaza ndowooza ngenda kubanga ngenda kubikima kubanga tebali mu kunnyamba wabula buvunaanyizibwa bwabwe okugoberera amateeka gano olaba bakola ensi bye batabatumye n'amateeka ge batabatuma osanga chairman ali ku radio ali ku TV ayogera kino ali nga ne bimunyo nga ali ebyo sibya ebyo byo ne waba tabikoze tebimukakatako so kino kimukakatako kubanga public office balina public document wali wazisabye ata compliance n'amateeka babimpe nsobole okubanga mbitunwamu ndabe ekiddako okusinza ku binabanzudde. Lwaki bannayuganda ebintu bino omuwada tubadde tetumanyi bannayuganda munnaye tetumanyi omuntu tumuleka bulesi agenda nanominatingibwa omuntu nayingira woofiisi bannayuganda nga tusirise busirisi tugenda okugira oti ng'omuntu gwe twalonda lwaki bannayuganda ekintu ekyo
Ssemateeka wa Uganda agamba nti gavumenti yerina okuvunula amateeka ga Uganda mu nnimi ennansi. Kati mu Uganda tosobola kukola kuteebereza nti buli muntu amanyi Oluzungu oba buli muntu amanyi Oluganda oba amanyi Oluki wabula oba Olunyono oba Olusoga. Ssemateeka agamba nti constitution ya Uganda erina okuvunulibwa mu nnimi ennansi zonna. Ab'Olunyolo bafune constitution mu Lunyolo, Abakiga bafune constitution mu Lukiga yemu. Naye mu Uganda tekinaba kukola ki tekinaba kukolebwa. So awareness n'okutegeeza bannansi kibulamu naye obuvunaanyizibwa bwa buli muntu nga yeetumye naye ng'obunene buli ku gavumenti okutegeeza bannansi. Ne of course oluusi mu kwagala okuyisaawo byeyagala ebikola nga bannansi tebakoze eki tebategereze gambye ako kawaayiro ka constitution ka ssemateeka wa ggwanga nti constitution y'eggwanga n'amateeka galina okuvunulibwa mu nnimi ennansi. Ow'Olusoga agisome mu Lusoga, ow'Olukyoli agisome mu Lukyoli, ow'Olugisa agisome mu Lugisu. Nenze ekirungi nze nasoma Oluzungu nga looya kati nze nabivunudde era nsabidde mu tteeka erikola ki eririwo nze mbimanyi byensaba. Oyinayo gundi yonna egenda ku UNEB because ne UNEB empapula ezo ziva omukulu n'azitwala n'aziteeka eno mu Electoral Commission. Oyina enteekateeka egenda ku UNEB? Nze sinoonya wakubisaba. Nze mmanyi wenjagala okubisaba ndabisabye kakiiko ka byakulonda kubanga babikozesa for nomination nga wegambye saabisa Yoweri Museveni yasigale yeewuwe mu ofiisi ye lwakitula. Nze njaga kubyeyawaayo edda era saagala mutataganya mirimu gye. Nze nasabye ku biwandiiko byeyawaayo edda mu kakiiko ne fayiro nagimensioni nze kati so saagala muntu andagirira wakubijja kuba nze mmanyi ebituufu bikola ki ew'okubisanga omuntu byawaayo wano byaba yeesiga n'amanya ge yakozesa kumulangira kuba banetteeka libakaka ate netteeka liŋŋamba ino access to information. So nze wano wembisabye ayagala obisaba emitono ng'ebira naye agenda asabe kuba ayagala okusaba. Nze nsabye ebyono wano weebiri ate sirina kubuusabuusa nti balina okuba nabyo kubanga bamunominatinga. So which means yabiwaayo ate wano weyayitira okufuuka president bano babirina balina okuba nga babiina babituwe sigamba nti banyambe babimpe wabula etteeka lye bagamba balina okubimpa nga mbisabye nga mpisa emiwaatwa gino egy'amateeka. Era singa baba tebakikoze etteeka linnyonnyola kyenazzaako. Waliwo step 2 etteeka lirina kye litugamba singa tebakuwadde kopi ezo. Etteeka liri kiriya naye nze gambye saaka kuteebereza nkyali ku level esuubira kubanga natuukiriza ebisaanyizo by'amateeka sirowoozaayo kibalemesa kubimpa. So saagala kwogerera nti kubateeberereza ate awo mba sikikoze ng'omugunjufu. Nze nkyalina essuubi nti bajja bimpa ogwali gwa kusigala nga mbibanja era bwe baba tebabimpadde olunja kwetegereza etteeka kubanga mba neewuunya kati ate ensonga ki kubanga baba bempuli abasaba ku bakandidate abalala ne ku bannayuganda abalala ne ku bakulembeze abalala babifuna. Nze kyensabye nkakasa bakina ne fayiro ngibalaze singa mbadde mbasabye kizungirizi nanigambye nange nkimanyi Uganda terina bizungirizi terina n'amagezi ga bizungirizi naye egayiya buyiya naye bye mbasabye biwandiiko ate photocopy. So kibakakatako bikuwa si kuyamba buyambi. Tweyanza nnyo looya Muwada Nkunyingi tweyanza nnyo tweyanzege tulindirira ekiddako naye ng'omusajja agamba yayise mu mateeka ebintu obwayiro bonna bwe bateekawo okusaba ebintu bino amakubo gonna yagayiseemu. So kati ekiddirira ajja kuba atubuulira. Tweyanza nnyo Muwada webale kubeera musajja atati. Buli munnansi ayina eddembe lye wabula ekiba ekikulu munnansi kumanya ddembe lye oba rights ze. So nzijukiriza bannayuganda nti constitution etugamba obuyinza buli mbantu ate eddembe lyaffe ery'obwebange ligamba fundamental rights ziri inherent zaffe za bwebange zituweebwa Mukama Katonda si gavumenti oba mukulembeze yazikuwa. So bwe tuba twogera ku nsonga ya eggwanga lyaffe nga we litambula ne bwe lirina okukulemberwa tetusaba busabi nti bannaye mu nnyambe tetukuba miranga na kolima nti bannaye ekyo kigenze bubi. Tuvaayo ne tukozesa etteeka lyerimu n'amateeka ge gamu ne tukireiminga eddembe lyaffe. Nze sega mpakanya enkola yonna n'oba ng'osoomoozebwa emenya amateeka wabula nnwanirira enkola eyitira mu mateeka tulwanirire okweddiza eddembe lyaffe n'enfuga yaffe ey'eggwanga nga bwe litambula. Ekinfuula registered voter kubeera mu abo bannansi abasalirawo eggwanga lyange yensonga ki n'abawandiiki ne bagamba ndi mulonzi omuwandiise. Bwe mba munnayuganda asalirawo eggwanga lyange ate nina okufaayo nti eggwanga lirina okusalibwawo nga tuyitira miwaatwa egyalambikibwa amateeka. Bwe wa mulimu obukwakkulizo
obukola ku bantu abakulembera eggwanga n'ababeera n'obuyinza obw'eggwanga bubenga bugobererwa. Buba tebugobereddwa kinkakatako nga munnansi okuvayo ne ŋŋamba nedda kirira kuba bwe kiti, wano waliwo ensobi, wano si walambulukufu. Kino tekikola mu bukyayo oba mu mpalana oba mu fitina oba mu byabufuzi. Tukikola ku lw'obulungi bw'eggwanga. Lino etteeka ne ssemateeka yafuga ne oba wa NRM ne oba wa DP ne oba wa FDC ne oba wa NUP ne oba wa JEMA, ye ssemateeka atufuga oba musiraamu oba mukatoliki oba mulokole. Ssemateeka ono yali supreme, egamba ssemateeka is the supreme law of the land. Ensonga bwe zito bwe zibadde tulinda step eddako, ebintu bikaaye, empapula bazaagala. So electoral commission tuwe empapula z'omusajja, empapula tuzirabeko, omusajja ye kyayagala, talina kirala. Empapula za musajja waliwo ekirala kyoyagala? Just empapula bagala mpapula nga munnansi ate nga teeka lye linzikiriza. Bw'oba n'ensonga z'obuusabuusa, ekifo ky'okujja n'enjogera ebyansimattu n'okuteebereza, nze nayise mu makubo amatongole nfune ebituufu, era bwe banaba bambuza nga amaze okufuna ebituufu nja mugamba ebituufu bye nzudde. Tweyanza nnyo, tweyanzege. Mwebale nnyo, mwebalire.